Emandwa n'omukongozi waayo. Emandwa Yoweri Kaguta Museveni agikongojja Anita Among. Emandwa gye bakongojja kanyunyusi yakunyunyunta abantu ba Uganda. Olwekyo tukusaba nyabo gwe ne Yoweri Kaguta Museveni gwe Emandwayo n'Emandwa nyingi gy'okongojja kongojja Emandwayo n'ekiteega kye mwalese ekyeteeka mugende nakyo abadani abada. Gavumenti ya kuno eya Uganda ogenda maaso n'okubeera ng'etaataaganya etteeka ly'emmwanyi kyongedde okujjayo n'okubaanika obuziina nti eyagala kulaba bannayuganda nga baavu emponga byoya. Ebigambo bya Sipiika Anita Among eby'okuvaayo n'ayogera ku Baganda nti mukakase nti abo Baganda tebaweza nnamba oba tebafuna nnamba byongedde okubeera nga bisajjuka. Ebigambo n'abakulu bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bateeka Sipiika ku nninga. Sipiika Parliament aveeyo yeetondera Obuganda. Kyokka ate ekisinga okubeera fane ng'era bulijjo bwe tutunuulira nti waliwo Abaganda abajja ne badifendinga eby'ekisiru ne ku guno omulundi njagala kutegeeza nti waliyo avuddeyo n'adifendinga Sipiika ku kintu ekirabikira ddala yani ogenda kubeera nga omutegeera. Omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke wa Mukono Municipality avuddeyo n'atwala ku lubaawo Sipiika Anita Among n'amusomesa so nga ne Dog Nation naye tumulina alina obubaka eri mwagala ebyonoonese. Anyway, njagala kubeera nga ntandika bwe nti awo boolyawo tutandikiraawo tumanye ebigambo nga bwe bitambula akatutandike ne kana akatambi then nzije tuseetule emboozi. Leero tuli wano ku konfirmasiyo ey'abaana abangi abavudde ku omuzidale nemu abo abaana bangi muli ono Samuel Kibalama ne Nolan Kibalama. Bano be balongo kwa muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama emyaka 5 miramba nga tumunoonya okumulaba naye ffe nga mikwano gya Kibalama twasalawo Jesu tusteppinga in tuteekawo ekifaananyi kya taata muganda waffe nga tanadda eri abaana bano twebaza nnyo maama waabwe abaddewo n'abeera maama n'abeera taata waabwe n'emikwano gyonna egiyambako okubalabirira okulaba nti basigala mu ssomero era tubasaba nti mujjangu temulekerawo bano abaana ba muganda waffe Kibalama n'abalala bonna abantu ababuzibwawo n'abali ku ssomero basobole okulanga abaana abalala. Twebaza nnyo maama waabwe abeereddewo nammwe mikwano gyammwe ababeereddewo era temulekerawo. Nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 mukyala wa John Bosco Kibalama n'abaana tebali gwerabira. Omwaka ogwo era omwezi ogwo mwe baawambira taata waabwe, taata w'abaana kw'ossa ne bbaawe. Omwezi ogwo amaziga mangi gakaabiddwa, pressure yateekebwawo okulaba nga omuntu waabwe agenda mu maaso n'okubeera ng'ateebwa aweebwa eddembe lyabwe oba nga baamusibira eyo bamuleete mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'amateeka bamuseeko emisango bagende mu kooti naye ne gye buli eno tayingirangako kooti talabikangako kwegamba ye John Bosco Kibalama n'abantu abalala abawerya ddala 18 bo baabuzibwawo teri amanyi oba bafu oba balamu. Naye byonna nga bigenda mu maaso waliwo omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja eyavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'awa obujulizi ye kennyini yeewako obujulizi nti John Bosco Kibalama bamulina. Naye n'okutuuka olunaku olwaleero omukyala oyo takwatibwanga, n'okutuuka olunaku olwaleero akyali prime minister. Newankubadde nga waliwo abaana waliwo omusaayi oguyayaana okulaba kitaabwe ate nga Robina Nabbanja yeewako obujulizi nti amanyi John Bosco Kibalama gy'ali ne gye buli eno takwatibwanga. John Bosco Kibalama talabikangako. Then Bobi Wine olunaku olwajjo yagenze n'abeera godfather w'abaana bano wakati nga woolabye akatambi ako. Then njagala tutunuulire abantu abaabuzibwawo engeri gye baabuzibwawo ab'obuyinza mu ggwanga Uganda biki bye baayogera okuli atwala akakiiko k'eddembe ly'obuntu kw'ossa Robina Nabbanja nga yeewako obujulizi nga wamanyi John Bosco Kibalama wajali n'abantu abalala abazze bawambibwa mu mpambibwa erabika nga emenya amateeka. Taken in
drones by armed men. Omwami wange bamuwambira wali ku office wali yali yesimbyewo munnankulabye kanatta bamututte ekiro. Families broken and in tears. Bamukuba emiggo 3 ku mutwe bamutwala yatise omutwe nga buli wamu wavaamu omusaayi. Right now jenkuya bampita namwandu naye nga sizikanga okubba wange. Bamala ne babasuula mu bikajjo. Years later, no answers. Era omulenzi yasobola okungamba mami kusomera abaana bambuuza where is your dad? Ya bamutwala nina olubuto kati omwana agenda kuweza myaka 3. Kyetwalibadde tusuubira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwekola public hearing, public inquiry. Authorities are vague and unclear. It is difficult for us to establish whether these so-called victims actually exist. Chibalama was traced. He was arrested recently in October. Will the Prime Minister rise and inform the country where Chibalama is so that we can listen to her? I'm not a security, but I is in order. You said you know where he is. The family for 2 years and 11 months they're looking for Chibalama. Only you know where he is. I don't know, Prime Minister, respect the house. Let her produce Chibalama. Are they dead or alive? Tuyina essuubi nti akyali mulamu. Ffe omuntu waffe bamulamu oba mufu bamutuwe. Batuleetere emirambo tuziike. Where are they? Damulira yabuzibwawo mwami Museveni ne banne. I really do not care that I've been suspended. Abaana babasibira bwereere ba political prisoner tebalina musango. Bababuzaawo. Omuntu yeewaako obujulizi obufaanana bwe butyo nga Robina Nabbanja bwe yeewaako eggwanga ne libeerawo nga libanja abantu tebamanyiddwako mayitire naye ng'ate ab'obuyinza mu ggwanga bavaayo dda ne bategeeza nti abantu abo babalina baddamulira baabuzibwawo. John Bosco Kibalama abaana bawezezza emyaka 5 be yaleka nga Kibalama amaze emyaka 5 ng'abuziddwawo. Abaana yabaleka bawere kakati nabo bawezezza emyaka 5 emyaka gye bawezezza kitaabwe gy'amaze nga kumpi awambiddwa oba abuziddwawo. Tulina n'endowooza egamba nti yandibanga yattibwa. Naawo eyo embeera bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala onzikirize twolekereko munda mu paalamenti y'eggwanga Uganda. Mu bingi ebyali mu paalamenti mwalimu ebigambo ebyawulikika nti byayitira ng'abamu bwe balowooza oba bwe bagamba nti Anita Amongi ekigambo kyamusimattuka naye tekyamusimattuka. Bwe nali nkola program ne Vicky ku Vicky Exclusive ku Friday nabagamba nti Bayibuli egamba ekijjula emmeeme akamwa kye kafulumya. Ekijjula emmeeme akamwa kye kafulumya. Anita Amongi teyali nsobi okwogera ebigambo bino kansooke nkazannye. Huh? Yeah, we do. We have the numbers. We do. We shall test this. What about because we already had this side about 80 people who have voted nay. So and this was about 130. Then better make sure that those Baganda Make sure that those Baganda they don't get the numbers. Mumekinge sure nti aba Baganda tebafuna numbers. Now ebigambo bya Anita Amongi ebyo bye bigambo ebyali mundaye nga mukama we mwami Museveni bwayimiridde mu kutwawula yawula ne mu kuvumirira eggwanga erimu emirundi mingi several times azze ayogera okurashinga Abaganda then tosobola kulowooza ku alinga second we nti yetajja kubyogera naye ekisinga okunnuma oba ebimu ku binnuma kwe kulaba omusajja Omuganda ng'ayimiridde n'adifendinga ekikyamu nga naye ebigambo by'akozesa tabiraba naye ng'ayimiridde ku rediyo ey'obujjajja ayimiridde ku rediyo CBS ayogera obulimba. Sipiika eky'omukisa omulungi n'agikwata ne mugamba mukama wange biki bino
nga tukoze bubi nnyo. Naziramu mu bigambo bye n'aŋŋamba nti Haji ampita Haji omanyi enjagala enkola gye nkolaganamu n'abantu wano. Omanyi enjagala gye njagalamu nammwe Abaganda. Omanyi enjagala gye njagalamu amawanga ag'enjawulo n'amadiini ag'enjawulo. Statement eyo nga w'ogiwulira si bw'eri. Wabula waliwo akantu akawongerwako kesaabadde nti nkoogera. Ngagamba nti nze nagamba nti ensonga eno abantu bagitaddemu tribalism. Ensonga eno efuuse tribal nnyo. Kati ngamba government chief nti kakasa nti Abaganda abo ensonga eno tebagifuula tribal nti ya Buganda yokka. Naye engeri gye bakifuulamu ne bakakomya wali ne bateekako ekirala. N'abuuza nti lwaki kakoma wakati? Ate newayitawo akaddakiika ebigambo ebirala ebyasembyayo ebitakwatagana ne bino ne bijja. Oba muntegeera bulungi. Lwaki weebuuze lwaki kakoma wakati ne kasooka ne kasirikamu awo eddakiika ate ne kamala ne kakomyawo biri. Nagamba nti abakola ekyo balabika balina ekigendererwa ekyokunnyonoona. Naye ekiseera bwe kinaatuuka nja kugenda kunnyonnyola ku nsonga eyo. Naye siina ensonga yonna eyinza kunkozesa statement eyo. Ebyo bye bigambo bye yaŋŋambye nze ŋŋanze. Haji. Simanyi oba Haji oba neŋŋanze yamukubidde essimu. Kakati njagala tusooke tumuwe omukisa ekyomukisa omulungi Peko Kasitya pasoni waffe Mwanga Kivumbi yagambye nti bamuwandiikidde. Twagala tumuwe omukisa tulabe kyannyonnyola ku nsonga eyo. Naye nze ŋŋanze eyo bwatyo bwe yannyonnyodde nti baakasazeemu ne bateekawo kye baakasazeeko kali ne batakamaliriza baleetewo emboozi eyo. Naye nze ensonga yange teyabadde eyo era tesobola kubeera eyo. Kansembeeyo ekigambo ekirala. Omanyi otunuulira omuntu ali mu kujingawaza obwongo ng'ayagala kulowoozesa ensobi nti ntuufu nga naye kennyini emulemi okunnyonnyola. Bwe tunulira ekisajja ekyo n'omutwe gwakyo omunene nga kiri ku rediyo gy'olowooza nti yandibadde ebaako byetereeza naye nga kiwolereza ensobi, owulira obusungu n'ogamba nti Buganda oba tuwagala oba tetuwagala. Manyi waliwo abali sensitive mu nsonga zino nga mujja na kunyiiga oba tuwagala oba tetuwagala. Buganda programu y'okugisaanyaawo eri mu giya ate ng'era bagimala amaanyi. Kubanga olwaleero abantu tebaagala kuzannyira ku mawanga gaabwe. Ne wano mu Buganda oli wajja nga mwasinzidde olwedde mu Buganda mwennyini mwasinziira navvoola Obuganda, abakulembeze b'Obuganda oba mu Buganda ne bamuwooyawooya. Munnaaye kale akasonga tokategedde, naye ng'oyo omuntu omu abagguliddewo abalala bonna ekkubo. Njagala tukkirize okuvuma Namulondo, okuvuma Ssaabasajja Kabaka, okumutyobola n'okutyobola obwakabaka bwa Buganda, muntu omu ye yakitandika. Kasita bataamukwatako ne mutabani we ne n'atandika. Nze ne taata nga bwe twavuma nga tewali kye mwatukola, kati kyafuuka kya bulijjo. Oli okuva enavuma obwakabaka bwa Buganda kya bulijjo. Kubanga tulina abakulembeze abanafu nga tebali mu kulwanirira Namulondo kubeera y'amaanyi, bali mu kulwanira bifo na bya bugagga na kumanya bo balemedde batya mu position we bali. Njogera ku bakulembeze kuva ku Katikkiro waggulu nojja kubayita eb'ebitiibwa. Buli wooliremu okuprotectinga ekitiibwa kyo n'eggwanga lyo na buli kimu oba okiruuzinze. Now omusajja ali ku CBS alagaanita amongi nti kiyayogedde mwamukutte bubi. Ogwo omukutu akatambi kwe kaavudde gwabadde gwa UBC. UBC mukutu gwa gavumenti, gwe mukutu gwa gavumenti. Tebasobola kukola nsobi eyo. Era njagala kutegeeza nti akatambi ako kaayogedde
ne kalina we katuuse ne batema eddoboozi nga teririiko. Kati oli wayagadde otulagira nti kyova olaba batemyeko kaseke. Nedda, eyabadde mu control room ebigambo ebyo bwe yabiwulidde n'apapala ajjeko amyutinga eddoboozi. Akatambi abaana nga baakafunye. Oba ntegeerekeka. Naye omubuyabuya ali ku CBS. Ne banaye CBS. CBS. BBS, CBS. Mwekoze ebintu. Kwe twali tulowooza nti Obwakabaka bufunye radio, bugenda kubeera nga bugaziwa. Mwongedde busuula mu matigga. Mwe muleeta abantu ku program, ne muleeta abakolera mu 7 nga bali mu NUP, ne muleeta aba FDC ne mugamba nti NUP ekiikiriddwa Dr. Abedi Bwanika, NUP ekiikiriddwa Mathias Mpooga, NUP ekiikiriddwa Mbate Kamwa. CBS muli bambwa nnyo. Now katugende mu kana akatambi kali ku nsonga y'emu. Katusoke tusoke ka president, tusoke ka Dog Nation. Katsoka ka president. Bakoli yagamba mbu make sure those Baganda don't uyu muveko. Katayagala Baganda nate nga akozesa Baganda okuba sente z'omu musomo wa Uganda. Newebuuza nti wakati ko bali balowooza batya kubanga olw'okuba oyagala obusente ate bakozesa okunafuya muganda wo ate tozi tuli kumukwanjira. Awo president yabadde ku mukolo gwa comrade munnaffe oba ba comrade bannaffe Swabla ow'omukisa ne Bobi Giant. Ngenda kubeera nga nkuwako ku bunyomero obw'enjawulo ku mbaga eyo mu maaso awo. Ne katusooke eno tugigguse. President yasinzidde awo n'agamba nti Abaganda babakwata ne babadongowaza ne babasiriwaza ne mutandika okulwanyisa muganda munnammwe. Now Dog Nation kati oba nseka ki kamba webuwisi sijja kwogera. Bajajja muliwa katonda wa nabagamba mu Dog Nation nina amawanga gonna. Abaganda, Abanyankole, Abasoga, Abagisu, Abacholi, bonna mwebali wano mu Dog Nation. Amawanga 40+ ye waliwo n'akabwa kadabolo kala kata nsoletawo okusosola tujja kuwendulira bajjajja ffe totumanyi oddeyo mu kkalayo mazima oddeyo ddugale oleso okusosola yawulayawula totegeerekeka oba wavaawa eggwanga olifudde ekitagasa mazima akalo ka Buganda kava dda era Abaganda bamanyikiddwa kusembeza abantu amawanga gonna mazima kati gweyagala bijjawo olwoba munnange olina kkalazo watabika bbulu watabika pindi watabika kero tujja kuloga mukyobamanya Abaganda bali strong bonna ababagezaako babalemwa mazima kakati gwe ne mukamaawo tibwabulwa temulisobola ate temujja kusobola omusega ajasigala awasa Omuganda awasa Omunyankole Omukiga awasa Omukyoli kati mmwe temuligezaako ne bemukola mutya kati nekiboko lyolaba yabajjajja ba Buganda nkambwe ebalaga ojja kiwulira. Twogedde ku radio CBS naye waliwo mukulu amanyiddwa nga Kasibante yabuuzizza ebibuuzo, abuuza Bobi Wine ebibuuzo, naye waliwo abantu nga bo bakkiriza nti ensi ekukwata n'ekucunya. Omuntu Sebe yatuuka ku serigenda liyole obusa bw'ente ewa Gen.Otafiire musale bw'abanga ye muntu gwe baleeta. Uliriza ebigambo bye gwona ngamba. His Excellency Principal waffe
kweza abeera ku radio ki oba nazo zamugoba bugobi bwe ziba zamugoba bugobi zo nga tazirumba mugaana kubeerako ye baamugamba nti omugabo ku CPS alina kukwenkanawa okuba nti asobola okulemerera okukoma ku bantu ababanja Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro atulaze ne Ssaabasajja Kabaka yennyini n'avaayo n'abagereka n'avaayo n'aga nti bannange ndi mukosefu n'abagereka n'aga nti Ssaabasajja mukosefu mutabani we omukulu n'agamba nti taata mukosefu kakati nga ffe tulina obuyinza obusobola okugamba abantu nti abo boogera naye mugende mu mubanja naye n'avaayo n'ogamba nti wadde naye ayogedde naye mugende mu mubanja ali mu buti mu buwambe kati nolowooza nti omukutu gwe osobola okukola effujjo ku bulamu bwe ate n'osigala gwe guba mugabo gwa kikaadi n'osigala nga effujjo eno omala odikola naye gwe ebibi eby'obundi ne biba nga bisobola okutuukirizibwa ku mukutu ate ogugwe njagala mwawule abantu abategeera. Waliwo akanyomero ke bayita kikyolowooza. Gwe kikyolowooza ku ndowooza ya mukulu Kasibante. Gwe ki kyolowooza ku bigambo by'omukulu Kasibante. Now, njagala kubeera nga nseetula oba nandulula ku bigere, nyongera okubeera nga nkutwala, munzikirize nga sinaba kubanga mbatwala wala, tukyameko wano ku mbaga eya Swabula w'omukisa. Tusooke tubeeko bye tutunuulirako ebyabaddeko. President yasanyusizza abantu, wabula mu maaso awo nina we ngenda okulagira Bikira Maria yazze mu Uganda. Okiwulidde kyekyo kye ŋŋambye? Bikira Maria yazze mu Uganda. Ate gye buvuddeko ndowooza yali sayidi z'e Kasese eyo. Yesu baamulabako eyo. Uganda ejjudde ebyewuunyisa. Ate Yesu ye tumulabye emirundi mingi. Naye abamu ba Yesu babakalakaseeko kibooko wano. Erewe katusooke tugende mu mbaga ya Swabula. Twagala kwebaza buli ssekinnoomu nabadde ment nange okubeerayo kubanga invitation card nagifuna bagimpa nendowooza na contributinga kye nali nsobodde. Nabadde nina okujja mu kyalo, mu kiseera kino ndi mu kyalo, muzeeyi wange mulwadde, saasobodde kubeerawo ku mukolo ogwo ogwa Swabula. Ne nakiikiriddwa muganda wange Viki okuva ku Viki Exclusive. Nayogeddeko n'abagole ekiro ekyaleero, nayogeddeko ko nabo. Bale mwebale nnyo, beebaza nnyo buli omu alina ky'okutte okusobola okuweesa omukolo gwabwe ekitiibwa, guyimirirewo wakati mu butaswaza oba obutabaswaza, obutaswaza president ow'ekibiina. Bobi Wine yasinzidde ku mukolo guno n'abatonera ente awamu n'omukolo guweesa ekitiibwa ne bayimba. Bakoli yagamba mbu make sure those Baganda don't oyo muveeko. Katayagala Baganda n'ate ng'akozesa Baganda okubba ssente z'omu musolo wa Uganda. Neweebuuza nti wakati ko bali balowooza batya kubanga olw'okuba oyagala obusente ate bakozesa okunafuya muganda wo ate tozi tuli kumukwanjira. Naye tuli bantu balungi bannange. Bannange tubaagaliza obufumbo obulungi, tubaagaliza ezzadde eddungi, n'okusingira ddala twagala muyingire mu Uganda empya nga mumweteeseteese. You are now an official couple. N'ekitiibwa kye tubadde tubawa kigenda kweyongeramu, n'essuubi lye tubalinamu ligenda kweyongeramu. Naye okumanyi nga bwe mubeera edda bubeera mubalokole pasita n'alabanga b'omukyaki bawamu beegasse ogamba ya kakati gomanyi nga bonna basiturago ntegeeza famire egenda kuba ya siturago akana bayinza n'okukabulamu erinnya lya Bobi awo mwebale nnyo mwebalire ddala tewali kyabugaga kye tuyinza bawa okujjako okubasabira Katonda. Manyi nti bagaba ebirabo naye nze nange ku lwange ne ku lwa NUP ne ofisi ya pulezidenti naffe tubawadde ente. Akakabonero nakakopeeyo mu West ate we bakuwa ente ku mukolo gwo kaba kabonero ka mikisa, kaba kabonero kakwagaliza birungi. So nange nabaente. Ajima kiserekerawo okwogera.
Ebyo bye byabadde bigambo bya president wabula swabula n'omwagalwawo Bobi Giant mwatuwadde vibe ku mukolo guno. Yes, temwekutte nnyo, ensonga yabadde masavu, essanyu mwali tulaze, waliwo abo bakonedde akayimba ka kuliko kuki oba bakayita batya, kuliko kukido ka David Lutalo. Oh my goodness, mwawoomyo kamala. Katulabe ku moment eno. Bobi Wine nga president wa NUP atenga bano bali wansi we kubanga swabula munnamawulire Bobi Giant abeerako nga bodyguard wabula yabasibiridde entanda ng'agibasibirira nga president waabwe ate ng'omuntu aludde mu bufumbo. So byabadde abasibirira yabadde abimanyi abitegeera ng'abategeeza babyerinde naye engeri y'okubiyitamu yejja okubafuula abawanguzi. Njagala tusooke tulabe ebigambo bya Bobi Wine byasibiridde kapa eno oba abafumbo bano. Bobi Giant mwana tosolaze erinnya lyaffe oyo mwana bwabeeranga yekyanze omuze mukyama mwesootinge kuba bwotokikola kibeera kiswaza ne maama obeera omuweewudde nawe nswabra Bobi bwabeeranga yekyanze omuze mukyama mwesootinge munange bwotokikola kiba kiswaza n'abe Buganda obeera otuweewudde ekitegede munange mwine ekyobuganda kemusharinga yendowooza gye mwina ku ggwanga lyammwe. You have a family of so many people ababaagala tubaagala nnyo tubenyumirizaamu kino ekibadde munange ffenna tubadde bajuliisi nange kennyini mbaddewo temutuswazanga temugenda kuddamu mutukuŋŋaanye mugambe bwate mwekyanze naye manyi nti challenge yonna yonna bwe mba mukulembeza Katonda musobola okumalako
muwangula. Fabula tuvimbise njagala beeyongera okwagala abantu b'e Buganda. Tuweese ekitiibwa obeere n'empisa ennungi otwagazise e Busoga. Tufune n'abavubuka abadagada abalala tulina ebiwala era mu abantu b'e Busoga tulina abakazi bangi nnyo ate tuli bantu balungi. Bakoli yagamba mbu make sure those Baganda don't oyo muveeko atayagala Baganda naye ate ng'akozesa Baganda okuba sente z'omusolo wa Uganda. Neweebuuza nti wakati ko bali balowooza batya kubanga olw'okuba oyagala obusente ate bakozesa okunafuya muganda wo ate tozi tuli kumukwanjula. Naye tuli bantu balungi bannange. Banange tubaagaliza obufumbo obulungi, tubaagaliza ezzadde eno eddungi n'okusingira ddala twagala muyingire mu Uganda empya nga mumweteeseteese. You are now an official couple. N'ekitiibwa kye tubadde tubawa kigenda kweyongeramu. N'essuubi lye tubalinamu ligenda kweyongeramu. Naye kumanyi nga bwe mubeera edda bw'obeera mu balokole pasita n'alabanga b'omukyaki bawamu beegasi ogamba ya kakati gwomanyi nga bonna basiturago kitegeeza famire egenda kuba ya struggle. Akana bayinza n'okukabulamu erinnya lyago lyamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala tewali kyabugagga kye tuyinza bbawa okujjako okubasalira Katonda. Manyi nti bagaba ebirabo naye nze nange ku lwange ne ku lwa MUP ne ofiisi ya pulezidenti naffe tubawadde ente. Akakabonero nakakopeeyo mu West ate wewakuwa ente ku mukolo gwo kaba kabonero ka mikisa kaba kabonero kakwagaliza birungi. So nange naba ente. Okay. Oyo ye Bobi Wine bwe yabadde ku mbaga ya Swabula ow'omukisa. Swabula nasaalidde obutabeera ku mbaga naye nabadde ngenda mu kyalo era mu kiseera kino nga bwe mbagambye gyendi. But njagala kubeera nga mbawa akatambi akanyumidde wiiki eno. Biri ebya Sipiika Anita Among ebyo byannyiizizza. Parliament okulemera ku kirime ky'emmwanyi byannyiizizza. But njagala kubeera nga mbawa akansanyudde. Mumanyi nti Biikira Maria yazze mu Uganda naye Uganda erimu ebyewuunyisa. Biikira Maria yazze wano mu Uganda n'alabikira mu ddirisa ly'omuntu omu. Wano wa Uganda tugenda kukoma ddi okubbibwa. Juzi gye buvuddeko ndowooza kaseesaawo mbu Yesu yalabikira mu kire. Neŋŋamba owaaye Yesu owe Uganda ate nga ba Yesu bangi tubalabye babakubye emiggo. Njagala tulaba akatambi kano katukalabe ndowooza. Ng'olabira ddala Biikira Maria nenzijja nentuuka waneene era nange ne bamundaga ngenza okulabako nga ye ndaba abantu bajja ne bakwatako ne basaba. Namonji w'omuntu yekulumudde okweyiwa ku kyalo nali amagonja ekisangwe gayaza Manyango mu Kasanga Town Council wakise okulaba ku kifaananyi kifaananyiriza ekya Maria. Ekifaananyi kyalabikidde mu ddirisa lirabirwamu y'ennyumba erwedde abakikwata okwefunira ku mukisa n'okuyimba ennyimba ezisuuta Maria. Ali mu kifaananyi kiringa kya musoke n'engoye ze bwe ziti zijja bwe ziti ne wafukamidde bw'ati. Mbadde ndi ku siteegi Nakwero mukwano gwange najja n'essimu n'amundaga ku kifaananyi ng'olabira ddala Biikira Maria. Nenzijja nentuuka waneene era nange ne bamundaga ngenza okulabako nga ye ndaba abantu bajja ne bakwatako ne basaba. Abantu bano buli mutimu gy'ono nga bayayana okujja okulaba nga bakisobanga ddala ekifaananyi kya ddala. Okusinziira ku bano beerabidde ku Maama Maria n'agaabwe ng'ali ku ddirisa ly'ennyumba era nga baliko bye bamusabye okubakolera. Nze mulabyeko n'amaaso gange wali bulungi nnyo, mukyala munyirivu alabika bulungi era abantu bali mu kusaba. Bikira Maria wenyine n'omwana wa mukutte mu ngalo bulungi nnyo kwali mu ddinisa makati bw'ati mwali. Ebwedda ndowooza nti byakusaaga busaazi naye nange neerabiddeko naye nga kyensinga okwekakasa nti Biikira Maria waakyala
tewali asigala kyekimo. Sirabanga mutume wa Katonda yeko okuleka Maria lero gwe nsoso laba. Era uchenda byenzikiriza olwaleero Katonda gyali nze ngenzeewo simulaba. Omala fukamira kira Maria nazze ku makya nakoteeka n'akatambala nenkateeka mu mazzi. Maama w'omulokozi eyaweebwa omukisa mu bakyala bonna n'azaala omwana nga tafunye lubuto ate yeebaseeko na mwami yenna naye n'atuuka okulabika ku maanyi gaalina weewaawo kale yasazeewo okulabikira mu Uganda oba osanga Uganda ffe twabadde tusinga omwetaaga nga ffe tuli obubi ffe tusinga okwetaaga essaala okusinziira ku mbeera eriwo naye era n'alabikira mu giraasi nga nalina maanyi galabikire mu bintu bitalabikirwamu talabikire mu ttaka otunule mu ttaka olabemu ekifaananyi kya maama Biikira Maria alabikire ku luggi olw'embaawo alabikire ku kisenge naye yalabikidde mu giraasi. Abakkiriza baabateze pulojekita ne bagamba nti mulimu maama Biikira Maria ne zireeta n'abamawulire balipootinge kubanga kino abamawulire kye bazze okulipootinga waabaddewo abasoosewo abalina kisaakaanya ono gwe bayitaani akalengedde guno omuzannyo baguyitaani akalengedde bano abaasookawo be mwalaba baali basikamu abatannagenda kubanga waali soose ne weebuuza nti TV y'eggwanga ku nsonga eri sensitive bweti ku kyamagero eky'amaanyi bwe kiti to the extent n'ebagamba nti omuliro enjuba egenda kuyisiŋŋanya n'omwezi. Olaba namungi w'omuntu bw'asiisira ku zi TV ez'enjawulo olaba engeri gye kipikibwamu nga kyatuuka n'okusitula mu 7 mulamba agenda alaba enjuba n'omwezi nga birwana omusajja omukulu. Kaakati mu mbeera eyo omusajja omukulu ng'oyo n'atuuka okusituka agenda alaba enjuba n'omwezi nga birwana nga bamawulire balipootinga njuba na mwezi nga birwana. Ku nsonga ng'eno kampani z'amawulire ezikola ne investigative journalism ne zigiyita ebbali ne zigenda kulipootinga bulipootinzi ne zitayingirako munda ne zitasokolerako munda kulaba naye bannange kino kye tulaba mu kirawuli kyekyo nga bamawulire batuuka okuyingira ebibira nga balina sitole gye baagala okutuuka ku butuufu bwayo ne bagenda mu nkambi z'abayeekera ne bagenda mu Mogadishu mu ntalo ne babuuka emigga ne bawalampa ensozi banoonya mawulire naddala ag'okunoonyereza ku kintu ekyamagero nga kino kampuni y'amawulire gyeta ne reportinga ku kintu ate ng'era kiri sensitive n'ekiyita ku ngulu bwekyo nayo neemulisa ekigiraasi mwe baalabe maama Biikira Maria era neega reportinga ekuteeramu kawaayiro kamu abakkiriza bagamba maama tekulaga nti ekakasa naye toyagala kuyingirira mu butuufu bwa nsonga kubanga ye eyagala kukuumira mu diversion kanaako obutakulaga nti ekakasa okafuula emboozi owaayi wabiwulidde abira biggataliiko nfuufu abira biggatali naye babituufu naye babikyamu otuuke weegendereyo wali bakutege pulojekita naawe oddonyumiza abalala ono ebintu bigenda mu maaso bikolebwa mu ggwanga mutunuuliddeawo gwe sooka weebuze lwaki ekereziya tebiwera kuba terina nayo maanyi ku nsonga eno bambi waliwo puleeyo w'amaanyi amawulire gatambulira ku nsonga eyo kakati pulojekita baagibateze ne weebuza maama Biikira Maria nga yali mukyala w'amaanyi okufuna n'olubuto olw'omununuzi mukama waffe Kristo Yesu nomulwala ndaaya tannalaba nkanako na musajja yenna agamaanyi agamuwa olubuto tegasobola mubonekeza mu ttaka tegasobola mubonekeza ku bisenge gayina mubonekeza mundabirwamu nga Michael Jackson gayina mubonekeza mundabirwamu nga Michael Jackson. Ekituufu kiri nti ndaba nga Museveni takozesa magezi mangi nnyo okutufuga
naye ekibuuzo kiri kimu ffe basirwe nnyo nga taatakozesa magezi mu butakozesa magezi mangi okutububuyaza naye ate ne tububuyalyayo ku magezi amatono g'abaakozeseza okutububuyaza ffe basirwe nnyo okutuuka n'okutuwa diversion ezirabwako ezirengerwako nze nga ndaba teyakozesezza trick nnene nnyo ku nsonga ng'eno bw'aba teyakozesezza trick nnene nnyo ku nsonga ng'eno bulijjo atububuyaza atya bulijjo atusiriwaza ati ali tutenda kabushenga mu bukedde ku mawulire gali abalana nkulembeji aberemeddemu songa ate omusajja ali yasibaga mukazi we yagenda ebwamba n'ekyaggwe kakati ate tulaba ono puleya ye asusse okutuugulaza ono ye kyalipotinga kisusseewo ku kyakabushenga kubanga kino kyanamya nnyo n'okusingako ku kyakabushenga oba bimeka ebikoleddwa nga tuli mu Biikira Mariya maama Biikira Mariya oba bimeka ebikoleddwa nga tuli muhajati oba bimeka ebikoleddwa wakati awo nga bino bigenda mu maaso ebigatta n'ebitagatta omusajja abala nesiru akuba nti mubazi kubanga n'omusiru abeera abala naye obuzibu kwe kubala kwe byababalira ne bikwata buli mutabuzi wa ddagala n'atamanyi kutabula abeera mutabuzi enjawulo eriwo lyatabula liwonya